Tugenda mu kalulu 226 era buli munnabyabufuzi waali mu nkola eya kyosiga kyokungula agezaako okulaba nti akungudde kyenkana ki mu byasize obwesige bw'abantu. Awo kati bwe twogerako bannange mubamu ku abo abaasuubirwa era bagenda osisinkana obuzibu obw'amaanyi 226 singa babaira basazeewo okubeera nga bakomawo okwesimbawo ye Kazibe Bashir era okusinziira ku mukulu Mpindi era nga ono memba wa Parliament avuddeyo n'atukakasa ndowooza kati agezaako oba bagezaako okubeera nti nno oba bazimba Kazibe Bashir bamukomyewo nti bayinza omuwa kkaadi ya NRM. Ekyo nkyakyebuuza kubanga Mpindi avuddeyo n'atutegeeza nti n'atuwa ensonga lwaki Kazibe Bashir mbu yava mu NUP era n'ayawukana ku Bobi Wine. Kyenyinza okugamba nti nze omu ku bantu abaalumwa ennyo nga ndaba muganda we Kazibe Bashir kimulya era ne neewuunya nnyo kubanga namulinamu obwesige bungi nnyo, naye muganda wange buli muntu anti Katonda yatukweka emitima. Naye mu kunoonyereza era mu bulumi obungi ngezaako okubuuliriza ku bantu abamwetoolodde kuba mbamanyi abakola ku TV. Wali nayise TV jjukira nti kano kaali ka TV nga kakumutimbagano bwekati oluvannyuma ennyo ne kafuna layisinsi mangu ennyo. Era kati TV sebe ekolera ddala wano e Uganda, ekolera ddala e Uganda. Emisolo bwe bagikubuulira gye basasula ku sigineeti mingi naye Kazibe Bashir okulaga TV ekola kiyitambula. Kakati mbuuza omu ku bantu eyo nti naye muganda wange oyo yankola bubi nnyo. Omu ku bakozi eyo ku Nice TV n'aŋŋamba nti kyoba omanya nti Kazibe Bashir kati yagaggawala era takyali omu ku ffe. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Neŋŋamba yes, kyenyinza okukugamba nti byonna bibaddewo ebyo byonna nti oba naye gwe mutango oba sacrifice gy'alina okuwaayo okusobola okubeera ng'akola ki atuuka mu mbeera eyeyagaza kimpita ey'akaseera. Kale bannange ng'era bwe kiri nti buli kintu kibaawo era walina okubaawo okwewolereza, buli muntu alina okuwa ensonga ye. Tubifuna okuva eri omubaka wa Parliament ayitibwa Bumali Mpindi yayogerera Kazibe Bashir. Simanyi lwaki Kazibe Bashir tasobola kuvaayo kweyogerera kubanga nze lunaku lumu nawulirako akatambi ka Kazibe Bashir ng'agamba nti ng'ayogera ku dictate engeri gy'ayinza okukuteeka mu katu n'akutega buli kimu ne ssente bw'ozigaana n'akola bw'ati ne bw'ati. Sobera okuba nga yali ayisawo obubaka obuolyawo obutegeeza nti naye oba bye byamutuukako. Naye kakati ono atutegeeza gezaako okubeera nga atubuulira ebyama ebyaviirako Honorable Kazibe Bashir okubeera nti ava mu kibiina ekya NUP ekya National Unity Platform era bw'atyo n'abeera nga ateekawo oluwunku lunene nnyo wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine naye omuntu eyali takonkona emagere n'atuuka okubeera nti wamunyira ziizi era nga muganda wange okulabwako sayidize eyo buli muntu yeebuuza kiki kino bateeka mumwekengera ani oyo anoonya eki musuke mumubuuze bwe bityo nti n'enkyukakyuka zonna ezibaddewo enkulaakulana yonna ebaddewo ku NUP kuva Kamwokya kutuuka wano Makerere Kavule zonna tazibaddeemu era talinnyeeyo. Kakati nga ffenna twebuuza ddala kiki lwaki Kazibe Bashir yatuuka ku mbeera eyo era nga bwe nkutegeezezza nti obulamu bwe bwakyukira ddala okuva lwe yalaga nti talina kakwate na NUP ng'ekibiina nti ne yeegaana ekibiina kye ekya NUP. Naawe ensonga ze zaasooka awo kati batuwadde ensonga era ng'alina omukwano mungi nnyo wakati we ne Anita Among. Ate omuntu yenna asembeera Anita Among kiba kitegeeza nti akasente agenda kukawuga mu buwuzi. Kakati munnange Mpindi ali ku NBS TV kwe yabadde n'agamba nti Kazibe Bashir
ensonga eyamuleetera okuba nti nno ava mu kibiina ekya NUP nti baali bamusabye mbu akulemberemu abatuuze b'omu ghetto group mbu olwo bakkakane ku kibuga bakyonoone kyonna kati olwo bakomyawo ebiboozi ebya bibbomu bino ebya petrol mujjukira ekiseera ekyo nga bakasuka bibbomu bino ebikolerere ne byokya emmotoka eza gavumenti mu kiseera ekyo era abamu babakwata nga bagamba nti be baali emabega w'ekyo. Kati olwo Kazibe Bashir yagaana okubeera ng'omulimu ogwo agukwata ng'okulemberamu abatuuze b'omu ghetto okubeera nga boonoona ekibuga. Mujjukira bulungi nnyo baayogera ku kwokya ekibuga nti waliwo pulaani eyo ky'ekibuga yali enanga ebiseera ebyo nga yayogera ku pulaani ey'okwokya ekibuga, mujjukira bulungi nnyo. Kakati ono atugamba Mukulu Mpindi nti emu ku nsonga lwaki Honorable Kazibe Bashir yatuuka akaseera nga talina kyakukola n'abeera nga takwatagana na Bobi Wine era ng'alina okuva mu kibiina kya NUP, mbu baali bamulagidde bamuwadde ebiragiro nti akwasaganye abavubuka b'omu ghetto, gurupu y'omu ghetto, olwo munnange bakkakane ku kibuga Kampala bakyokye bakyonoone, mbu ekintu kye yagaana okubeera ng'akola. Mpindi yatubuulira Kazibe Bashir yasirise ebbanga lyonna, naye jjukira nti Kampala erimu ababaka ba NUP abobererako ddala. Webali bangi nnyo ne mu Kampala Central, webali mubamanyi Kazibe Bashir nti gwe mulimu gwe baali bamuwa, abalala bonna tebagoba wabula bagukwasa ye yekka, era ye bwe yalemererwa tewaliwo option ndala. Kitegeeza pulaani n'efu ey'okwonoona ekibuga Kazibe Bashir yalina ogikulemberamu okusinziira ku Honorable Mpindi. Naye Mpindi ono abeera asirise ebbanga lyonna, si muntu ayogera nze kyenje mmutegeere. Jjukira tugenda mu kalulu 2026 tikati bwe batyo ndowooza basalawo beekwatekwate mpola banawo okubeera nga bayimusa amaloboozi. Nsuubira okuba ne Kazibe Bashir naye asuubira okubeera nti ayogera ne ku nsonga ddala eno ekiba nti erinnya litandise okubeera nga livaayo ayogere, kuba kati alina okuba nti ndowooza akomawo mu kumulisaako. Kati kitegeeza nti akomawo 2026 alina okuba n'ensonga zaawa, era nga ensonga ezo teziyinza kwawukana nnyo kukunnyonnyola lwaki ddala tagenda kubanga akomerawo mu kaadi oba ku kaadi ya NUP. Kyensuubira okuba nti wetwogerera ate era nga si kipya, NRM emanyi okubeera ng'ekuba emirambo empiso. Tulaba wano Ragadi kuwa mmeeya eva babeera bamuleeta neweebuuza baleese waaki NRM, kitegeeza nti essuubi lyagigwamu ku bwa Lord Mayor. Era bwe gutyo bw'oyinza okubeera nga bakomezaawo Kazibe Bashir bamuleese kati bamukyusizza era nga akomyewo nga wayeero. Kisoboka 2026 kubanga eno emagere ekyo n'omuntu akiraba tasobola kubeera nga yadde afuna akatundu ka kaadi ke bayuzizzaako bwe bati nti genda ne kapiisi kano. Nedda. Wabula jjukira nti omukulu Munyagwa naye gy'ali nnyo. Munyagwa mugaatu gwa bbata, era nga musuubira okuba nti ono ayinza okuba ow'amaanyi mu kalulu ka 2026. Ayinza okuba ow'amaanyi mu kalulu ka 2026 kubanga jjukira nti abadde ajja atambula ayogera okuva lwe bamukunkumula omukono mu kibya 2021 abadde ajja agoberera nnyo ebintu byebyo era nga ajja ayogera kitegeeza mu bantu ku ground tebamwerabiranga era waali. Kati disappointment ya Kazibe Bashir abantu gye baafuna Munyagwa ayinza otaking advantage nga bwe tulinze n'omulala oba oliawo ekibiina ekya NUP we kinaaba kireese saidi zeeyo byonna nja kuba mbikubuulira.